Waliwo ebika by'abantu bina ebakkiriza mukama waffe Yesu nga bagenda beera disappointed ku judgment day. Bakkiriza Yesu naye babeere disappointed ku judgment day. Ebika bina mangu ngenda bakuyisaamu kimu ku kimu. Sokera ddala ebakkiriza Yesu naye nga basinza ebibumbe. Naawe bwe njogera ku bibumbe njogera ne ku balokole. Okay? Nga ye yateeka ekibumbe mu bwongo bwe. Kitegeeza kye kino. Wakuliyetinga Katonda afiitinga feelings zo, afiitinga desires zo, akufiitinga mu gwe nga gwe omutonda wo. Okusinziira ku nyambala yo izo kuba ngo yambala bubi ne bakugamba ati nange nno yambala bubi ko gwe Katonda akebera mutima. Katonda akebera ki? Mutima. So oyambalanga bw'oyagala kola buli kimu kyonna ky'oyagala. Ati no birabira nti Katonda yomu agamba ekijula ku mutima kye kifuluma wabweru. Scripture tulina zibalansinga. Kitegeeza ffe kye tulaba wabweru tewerimbalimba mukwano gwange kyekiba kijjudde ku mutima gwo. So bw'oba ng'otambula bw'otyo ng'oyambadde bw'otyo mutima gwo gukola ki? Gufaana tosobola kulimba mutima gwo. So mukwano gwange bw'oba ng'oli mulokole oli mwana wa Katonda nga weewolereza ng'akkiriza mukama waffe Yesu naye nga weewolereza ku bintu ebiri basic Bayibuli beeruŋŋamye obulungi ne bagamba mukwano gwange nno wandireko obwenzi ogamba ate kakati kino na kino mukwano gwange manya nti nno Katonda wakuyeetinze wuwo. Totonda Katonda kusinziira ku feelings zo gwe nga bw'owulira ekyo kibagita kibumbe. Katonda abeera mu bwongo obwo imagination okukuba kusinza kibumbe mukwano gwange. So tewanditaze kubeera ng'osinza kibumbe. Abaana ba Katonda abo basinza ebibumbe nga tebamanyi. Tewanditaze kubeera ng'osinza ekibumbe. Genda mu Bayibuli osome otegere Katonda kyakwagaza mukwano gwange. Ate abamu kanisa tezibayambye ze mulimu. Fano kuchoza generation tugenda kuba buli enjiri y'amazima mugende mu ggulu. Lwaki kanisa tezibabuulira bintu nga bino kubanga zityo amuyinza okugenda. Tulina buzibu nammwe kugenda. Naye the fact that okyawulira kitegeezo oyagala okuwulira ekigambo kya Katonda. So mukwano gwange totonda Katonda kusinziira ku birowoozo byo. Soma Bayibuli olabe Mukama Katonda kyayagala. Okay? Totondawo Katonda wo kusinziira ku emotions zo. Bagamba mukwano gwange lekerawo okulimba nti bw'olimba ya katono lekerawo kino lekerawo bubbi. Newo munayigenda ku kukya kyononye Katonda. Katonda akibira mutima nja kunsanga ewaka. Mukwano gwange bina otondawo Katonda wo. Katonda ali omu. Katonda Bayibuli ze gwe mmanyi, simanyi Katonda mulala yina. So bw'ojjanga oyina Katonda mulala yina gw'otonze mu bwongo bwo yabeera wuwo, ekyo kibeera kibumbe kyo. Oliwadde okusinza kyonna ky'osinziza tulina eddembe ly'okusinza ne mukwano gwange wandibeera disappointed judgment day. Okay? So sinze nsalawo ani agenda mu ggulu ani atagenda singa nze nsalawo nandigambye bonna bakole ki bayingire. Ne Mukama waffe yalenga bulungi standard. Nowadays tewakyali muntu yenna gw'osobola kuwoninga muntu yenna gw'ogamba ekintu kyonna gamba don't judge me. After all tebakyamanyira kye bayita judgment na warning. The Bible is full of so many warnings and judgments. Okay? So mukwano gwange bakuwoninga ne bagamba kino kibi, that's not a judgment, that's a warning. Ni Yesu yatuwoninga emirundi mingi n'atugamba mutambule mu kkuba effunda, kkuba eggazi erigenda makuba balya babangi, ekkuba effunda erigenda mu ggulu abalya babaki batono. That's a warning. Group endala be babakkiriza mukama waffe naye ng'ate n'ensiba kyajagala. Ate kino kyo kimaze almost buli muntu yenna. Wakkiriza walokoka, wakkiriza mukama waffe naye n'ensi okola ki? Ojagala. Uli ebyensi okyagala music wensi nawe ng'okimanyi ddala bulungi nnyo bamukuba atawanya omwoyo gwo akwetera okwaka bazina be bakunamira omwoyo gwe bagumalako eddembe ng'omwana wa Katonda olya ddala mu butuufu tojjaayo naye ng'ogezezzaako okulaba ng'osigalayo tovaayo. Laba komedi bakuwemula oli mulokole oli mwana wa Katonda balyoko bakuwemula bakola buli kintu kyonna bayogera buli kimu kyonna kye basanze mukwano gwange nawe ogamba walokoka ogenda mu ggulu. Mukwano gwange okuwonika olwaleero eryo lyeri mu ku maaso. Yesu lye yagamba nti bwe liba likwesittaza likutwala mugenda likole ki? Lyekuulemu. Yali tategeeza kwekulamu gano maaso. The fact that tulina gwe twalaba mu Bayibuli yeekulamu liiso yali ategeeza kuleka kibi. Mukwano gwange tewali kintu kyonna kirina kukostinga mwoyo gwo no matter ne bwe kiba kinyuma kitya. Okay? Bano kategole y'abano abantu baagala nnyo ebintu by'ensi. Waliwo firimu ze balaba ze batalina na kulaba. Mulokole tokyasobola kulaba buli kintu kyonna kigenda maaso kiba playing. Okay? Olwo kyano tokyasobola kati na kulabako yadde kutunulako kubanga omwoyo gugenda kubeera nga gudisturbingibwa. Abamu musabidde ebintu biremedde bikawula bibalemeddeko ebintu bina bibalemeddeko olwansonga nti temutegedde kya muwendo, temusobola kwawula bya muwendo bulungi mu bintu bitagasa. So mukwano gwange tobeera too connected to the world. Buli obeera ng'oli so connected ku bintu by'ensi mukwano gwange ogenda kusanga obuzibu bw'amaanyi. Abamu walokoka njogeddewo ku balokola bambala obubi. Ennyambala gye wali olina ng'okyali mu nsi na kati ennyambala y'emu gy'okyakalinga erowooza kimu Katonda akebera mutima mukwano gwange. Ensi ekutwala.
Yesu yatusomesa n'atugamba mu kitabo kya Matayo essula 6:24 that you cannot serve two masters at the same time. Tosobola kusavinga bambi babiri omulundi kutya gumu, tosobola kusavinga ba husbands babiri omulundi gumu. You have to love one and hate the other. Mukwano gwe tosobola kubeera ng'oyagala ensi nga ne Yesu omwagala. Olina okulondako omuntu omu gw'ogenda okuweereza. Manyi lwaki? Kubanga okugoberera Yesu musalaba, okugoberera Yesu mutango, yagamba anyone who desires to follow me should pick up their cross and follow me. Should do what? Pick up their cross and follow me. Nti oyo muti n'ayagala okola ki? Okugoberera Yesu, have to forget about yourself. Byonna byonna byewali oyagala mukwano gwange byerabire. Bayibuli egamba omuntu ayegatta ne Yesu afuka kitonde kijja, ebikadde byonna nga bikoze ki? Nga biweddewo. Kati obanga ogamba walokoka mukwano gwange, naye nga tewali kye wali olese ku lwa Yesu, tolina kye wali olekereza kyonna, tolina bye werekereza ku lwa Yesu, mukwano gwange wandibanga oli ku long track, wandibanga okyali mu kikubo ekigazi ekigenda emagombe ng'ekkuba effunda tonnaba kulisanga. Mwana wa Katonda tokyasobola kulivinga nga bw'oyagala, tekikyasobokerako ddala. Tokyasobola kugoberera trend egenda magombe, tojja gisobola. Laba ennyambaliriwo ennaku zino. Twatandika mbe nali nkula nga kundisho ze bayogerera okufa, just ekundi okulabikako bweti. Kundisho abamu temwaliwo ebiseera ebyo, abasinga ddala balina smartphone, bino bina tebyaliwo. Tebyaliwo naye kundisho ne bazoogerera. Kakati saawa zino aba waliwo kyo kisimanyi na kumanya. Kuba kati ebintu butuufu bitabuse. So mukwano gwange ng'okyayagala ensi og'embuzi bw'amaanyi nnyo, olina ebigurupu by'obeeramu byotakyayinza kubeeramu ng'omwana wa Katonda. WhatsApp groups ezimu tokyaswa zibeeramu. Ate twajjirwa social media, TikTok, kano ko simanyi na kumanya. Kano ko kayiwayo buyiyi kati. Bakusalirawo buli kyonna kye baagala olabe. Ogenda okukitegeera nti obadde tolina kukirabanga. It's too late, okay? So waliwo ebintu nga toyinza na tokyasobola na kubibeerako ng'omwana wa Katonda. Tokyasobola olw'okutawanya omwoyo gwo. So mukwano gwange, olina okulivinga obulamu obuli hole. Yesu yatugamba be perfect as your father in heaven is perfect. Kakati onatukotya ku perfection nga n'ebintu byolina okusala obusazi obireke busazi nga teweetaaga na kuddaawo. Waliwo ebintu nga teweetaaga kuddaawo. You have to just quit. Simple. No blocking, omuntu gw'oblockinze, no jamu app z'olina okugyamu nga teweetaaga kuddaawo. Buli kyonna kibagamba Mukama atuwa ekisa, Mukama atuwa ekisa. When you decide, Yesu yagamba pick your cross and follow him. Picking omusalaba gwo, tewali gamba nti no be ekisangu picking, nedda gu picking then ekisa akikuwe nga bw'otambula nagwo. Obanga oli serious, oba just tuyagala ku feeling good, tinange ndi Christian, nange ndi mulokole, nange buli mutenda mulokole nga basinga bagamba. It's okay. You can feel the way you feel. You can continue worshiping your idol. Naye mukwano gwo oli serious ne Yesu, better get into the Bible olabe kibayita okutambula ne Yesu kyekitegeza mukwano gwange. Otambule wamu naye. So you don't be disappointed at the end of the day. Group number 3 kati bano be banafu nnyo. Balokoka bakiriza Mukama waffe Yesu nokuva balokoka banafu tebalina kye bakola. Bali awo. So Bible egamba nga bagambye mu Matayo essula 16:24 wagamba nti whoever want to be my disciple, let them deny themselves, pick up their cross and follow me. Gwali wagoberera Yesu kuliko omutango, ogoberera Yesu kuliko omusalaba. Si bya just nka buli mutenda bwalowooza. Nedda mukwano gwange, kuliko omutango ogugoberera omusajja ono. Togenda kwetika musalaba, ne Bible egamba nti olina obulamu olina okulivinga, olina okubaako bye weerekereza. Osobola okugoberera Yesu. Kubanga walokoka naye nga tolina bye weerekereza mukwano gwange, oli mbuzibu bw'amaanyi nnyo. So bano abalokola balirezi batambula kanisa ku kanisa. Tekawo omutwe ne bayiwako amafuta, nagenda ku ndala, tekawo omutwe ne bayiwako amafuta, tekako emikono, tekako ebigere, buli wamu tebakula. Ba baby Christian bali awo. Of course bano basiiba mu bintu birala nnyo ne tebasobola kubanga babeera n'emirandira mu bulokozi muno, tebasobola. Babeera lezi buli kaseera, ba baby baakona bali awo. Kanisa ku kanisa kati bano bakanga bagudde ne bannabbi b'obulimba. Bano bantu ba Katonda baagala nnyo Katonda era baalokoka, naye obuzibu bwe balina they are too lazy. Baagala mata, tebaagala mmere y'abakuze. Bible nga beyogerako nti sawa zino mwandibadde basomesa naye mwetaaga mata, so si solid food. Lwaki? Kubanga temututebudde kubanga mustadinga, temututebudde kunoonya Katonda. Bano they never get to their knees long enough to seek the Lord. Tebafukamira kunoonya Yesu, tebafukamira kunoonya Katonda kimala. They don't fast. Bwekyo n'ekyokusiiba nga beewuliriza banafu. Tebasiibanga nako yadde.
so batambula kanisa ku kanisa nga substitute y'okusiiba denga Yesu yabagamba nti kyengero kisobola kuva kujja mugeze musaana okusiiba Mateyo 17:21 ne bano bo tebakula bali awo babeera awo bagala nnyo comic churches omanyi walizo tuyita comic churches ez'okubawuliza obulungi avayo ng'akyamuse bulungi nnyo naye nga talina kigambo munda mu ye talina kigambo atambulira ku motivation n'asituka baddeyo wakanasanga ebizibu n'akomawo enkeera atambulira ku motivation bw'atyo tebakula yadde osanga omuntu ng'amaze mu bulokole ebbanga lya myaka 2 mwaka mulamba naye nga talina nabyawandiikibwa yadde talina mukwano gwange oli kuki abamu wasoma n'okusoma abatwala obudde bungi ng'oli mu ssomero n'osoma ebintu ebitakuyamba n'okuba wiyita n'oteeka ebigere mu mazzi ne kati ne Bayibuli togimanyi olwa Bayibuli nnene nnyo naye ng'asoma ebitabo wasoma volume ya chemistry n'osoma physics n'osoma mathematics n'osoma biki ogera n'ebirala byakutawanyanga awo kutwalira emyaka mingi nakati tebina mu kuyamba ne kati walokoka afuna ekisinga eky'omuwendo obulamu obutaggwawo ne tobutwala kuba serious so mukwano gwange wandiikanga nga towabiddeeko mu kkubo ly'abatuukirivu yadde nga Bible begamba so mukwano gwange beera very very careful genda studying ekigambo kya Katonda taking a time so spending obudde ku TikTok bino ebikoleddwa okuba nga distractinga spending obudde ku bintu ebitakuyamba shows ezitakuyamba TV soap ebitakuyamba kwaki studying ekigambo kya Katonda ekigenda okukuyamba mukwano gwange n'okula nova mu kubeera bibi abamu bakwatanga point nyingi ng'ogenda mu exams but you don't have any scripture now wakwatanga point njukira wakwatanga point nga 10 za history n'okwata zino n'okwata mathematics n'okwata like bino n'obikwata mu mutwe ogenda tukana paper nga tukujja tibina tewali kizze kwatira bwerere but how about okwatanga ekyawandikibwa kimu olunaku 1 padde n'ogenda ng'oyimba ekyo olunaku lwonna kyawandikibwa kimu ne kusimye so kikola 1 per day in a month how many 30 in a year 360 after 2 years you become a walking Bible as simple as that neguli awo toina plan yonna gy'okoze ku studying kigambo kya Katonda toina plan yonna gy'okoze kunoonya Katonda tosiiba tokola ki mukwano gwange ogenda kukola otya mu biseera bino bitulumu eby'oluvannyuma nga buli kintu kyonna omusi kiwangula buli muntu yenna how ogenda funa otya amaanyi category number 4 bebo bayita abajemu okay now listen obulokozi buno bwafuna bwabwerere ne buliko omutango ogw'okubeera ng'ogondera Mukama Katonda listen Bible egamba mu Matayo 7 ozisula 21 awo Matayo 7:21 si buli agamba mukama wange tagenda okuyingira obwakabaka bwa Katonda okujjako abakola okwagala kwa Katonda tibangi bagenda kujja ku lunaku olwo tetwagobanga emizimu mu linnya lyabo si balokole tetwasanga abantu emikono ne babona abo tebaali balokole baliwo basaka abantu emikono abantu ne babona si basumbawo si egwe kennyini mukwano gwange teweerimbalimba ne bw'osabira abantu ne babona ne bw'okola ebyamagero wulira Yesu bwe yagamba dino nali muyala temwannambula nali mukomera temwajja kola ki temwajja kundaba bamulekwa temubayambye banamwantu temubayambye kuga tolina gwoyamba n'olowooza ogenda mu bwakabaka bwa Katonda so mukwano gwange Bible egamba etya nti abo tebagenda kuyigira bwakabaka bwa Katonda so ekirabo ky'obulokozi kya bwereere naye okuva lw'ekiweereddwa mukwano gwange ebikola by'otandikira awo okukola ebisalawo bonayingira eggulu batogenda kuliyingira okubufuna obufunye obulokozi tekimala nedda obulokozi bw'amaanyi nnyo bwera kuba tobulina toyingira ggulu naye okutandikira Bible egamba buli muntu agenda kusasulwa ng'ebikolwa bye bwe biri tebagenda kusasulwa kusinziira ku bulokozi fena tufuna obulokozi bwe bumu buli muntu agenda kusasulwa ng'ebikolwa bye bwe biri Bible egamba oyo alikyusa abangi ali ayakanakana ng'ebunyenyi so engule zigenda kuba tezifaanagana kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda according to the Bible nasogera birowoozo byange zigenda kuba tezifaanagana buli muntu agenda kufuna empeera ye okusinziira ku bikolwa bye n'oyo akola ebibi agenda kufuna empeera ye okusinziira ku bikolwa bye tewandyetaaze okubeera mujeemu mukwano gwange weetaaga okubeera ng'ogondera Mukama Katonda ku buli kintu kyonna mukwano gwange wulira ng'omuntu yenna ng'asomesa ku kintu kyonna nga wandyetaaze okukikyusa togezaako okugamba don't judge me kirungi mukwano gwange kubanga okyusa ekintu ekyo oba okyerekereza okusinga ogenda mu Geyena mbi nnyo tewandyetaaze kugendayo mbi nnyo okusinziira ku Bayibuli teri reverse gear teri Katonda ne bonaakaaba ne bonaakola otya teri ssuubi omanyi okubeera mu kintu nga tewali ssuubi kati no mubulamu bw'ensi eno oyinza okubeera munaku osuubira nti nagaggawalako nobeera mulwadde n'osuubira nti nja kuwona oba n'osuubira nti nja kufa nveewo naye eri kasita ova mu nsi eno n'ogenda mu eri teri byakufa terigamba nti ate kannette teri ate mwe abetta mbasaasidde simanyi bampulira omanyi wafa
baka tebampulira. So mukwano gwange togeza nkone weta mukwano gwange rojja kwetula sigale walinga weeraba. Musango gwa suicide bakutwale mugenda tewejjuso gambe kale tesinga nsigadde eri nandi ndi walizo obulumi bweri nesobola kubeera mugenda kwa genda teri kudda. So mukwano gwange gwe ampuliriza mukwano togeza kutonda katonda uwo okusinzira ku birowoozo byo ekyo kimu. Ekyokubiri twagambye tutya we disconnecting ku bintu by'ensi n'amalala gayo ganyuke, music w'ensi muleke, comedy muleke awemula, shows ezikuddetera omwoyo gukutaana muleke, baako app zojja mu ssimu yo ng'omwana wa Katonda. Ekyokusatu lekera okubeera lazy, genda ku mavyo byonoonye Yesu, amaanyi agakutunjegere gali n'oyo omusajja ate ago amaanyi agawa buli muntu yenna amugoberera. Bonna abamukkiriza yaba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Yagamba mu Luka 10:12 mbadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi gamwe tewali kibakola obi n'akatono. Yesu era amaanyi n'atugamba mu Mako nti obundi buno bunaakenderanga n'abakkiriza. Abakkiriza si abasumba, si bakibishopu, si bapaapa, abakkiriza obundi buno bunagenderanga nabo. So byakukkiriza mukwano gwange. So ng'omwana wa Katonda tewandyetaaze kubeera omu ku abo abantu ng'oli disobedient. So tewandyetaaze kubeera omu ku abo. Oyagala obe ng'oyingira obwakabaka bwa Katonda, oyagala okuba nga okola ky'olina okukola for now, by'olina okuleka olina okubireka, by'weetaaga ekisa okubireka, kya Mukama akuwa ekisa okusala okulina okukola kukole olwaleero mukwano gwange. Kubanga tulinda Katonda, we don't know the hour, we don't know the day, so we need to decide very very fast. Mwe bali nnyo baddala kundaba, nze brother Steven eno bagiyita Chosen Generation. Mukwano gwange subscribinga ku channel eno, nze nabagambe wali ebintu bitagenda kusanga ku channel, bitagenda kusanga mu kanisa yo oba oli awo. Ngate biri so important. Okay. Simu yebeera nawe buli kaseera, ffe tubeera tusomesa wano buli kaseera mukwano gwange. Subscribinga ku eno channel, okoneka dobo tulabira ku Facebook mukwano gwange na ku YouTube. Teka mu The Chosen Generation by brother Steven, ija kumonsangayo subscribinge. YouTube erimo organized osingako ku platforms endala zonna. Otabira ku TikTok nayo otabira mukwano gwange no subscribinge. Ku YouTube okona kade ojja kufuna ka notification unaitaba radio video. Tuna videos nyingi nyeyo ez'ebirooto ne videos endala zonna. So mukwano gwange eno subscribinge otabira ku TikTok nga tosobodde kugenda ku YouTube, so okay, you still ojja kuba ofuna content wano. Otabira ku Facebook, tufollowing ku Facebook era still ojja kufuna content in that same place.